Walumbe bwe yawulira abaana nga balinga enkoko eziguddemu kamunye ne yeekanga nga nno olwo amagga g'engabi enkasuka eryamba ezimba ko ye nti wano wafiira muloge ate nadda okwevuubika mu ttaka bamukanze ate ng'azzeemu okubulira mu ttaka. Kayiikuuzi n'abuuka enswa ko ye mu mwoyo gwe nti kintu bye baamubuulirira byatawunga nti lubaale anzita ali mu kuliisa bijanjaalo mpiso namukuutidde ntya olwo nno nga musajja wattu n'okukoowa akooye era nga neyenvinvi tekyasaka nga n'olulimi lusagga nswera ate ng'okumuwa lumonde nga n'owembwa bamulaga mulage. Kayiikuuzi kyeyava akyusa obuufu n'addayo mu maka ga Kintu n'Ennambi ng'akootakoota n'abagamba nti abaana bakatyabye balenda kukwata Walumbe bwenti era n'enkalu zinoonye obukongovule. Abaana ne bakuba enduulu ate Walumbe n'addamu okubulira mu ttaka so nga nabagambye mukuutire abaana baleme kutaakiza nduulu nga babadde Walumbe bamukubyeko ekimunye. Ndidda olulala ne lukoya buto ogusula gwe gukuwa empoza. Olwamala okwogera ebyo Kayiikuuzi nga yeddira mu ggulu. Kintu n'Ennambi baasigala batunula bikalu. Gwe anti Walumbe asigadde ku nsi ng'alya butaala ate ng'aliko ekiniga eky'okumuloopa ewaggulu. Gwe wamma ne bamanya nti obudde bugayegaye. Walumbe yalaba Kayiikuuzi azzeeyo mu ggulu ewaggulu ng'agenda asenga ettanda mu mpuku ng'akubaakubako ng'akaalaala. Kazi ng'abasizza akasiiso aw'endali kassa omukuukuumi. Waayita ekiseera kitono Walumbe ne zimuleeta ng'awanye n'amazzi omuka omusu omwana wa Kintu n'Ennambi omulala. Gwe wamma ne gujabagira ng'omunafu azadde kaliira era abazadde bombi ne basoberwa eka ne mu kibira era ennaku n'ebatta. Kintu yalaba biri bityo ko ye nti nawolovu tafiira ku bbala limu. Kyeyava yeesiba akeeregejje ne yeegogola bwantoogo obw'emmuli bufa nnyigo. N'awera masajja kibuye w'abakazi nti kale kanzaale abaana bange nga Walumbe abatta. Naye Walumbe tagenda kubamalawo, aliwongangako bawonge. Walumbe teyajja okwo ng'agenda mu maaso nga bugolo nakutta baana ba Kintu n'Ennambi. Buli lwe kyamutembanga naguno gujja olusi atta omwana omu, olusi amiza mukka musu muvubuka mbula kalevu oba muwala wa mabeere bikonde oba oyo ow'amabeere agafukamira. Olusi amaza mmere musajja atuludde ate olundi akazakaza omukazi akootakoota ate olundi amalamu amazzi akaana akawere akakagwa. Naye newandibadde guli gutyo
abaana ba Kintu ne Nambi bajjudde Buganda era tebagenda kuggwererayo ddala nga jjajjaabwe Kintu bwe yawera. Era ensolo, enkoko n'ebimera byonna byeyongera bweyongezi kutinta nga guno ogwaka. Naye Kayiikuuzi eyasuubiza okukyusa obuwufu akwate Walumbe amuze mu ggulu ewaggulu yafuuka musu gw'ekanyanya. Bw'atyo Walumbe akyali mu nsi ayita kuli nga mufu awunya. Nange awo we nalabira. Nkwebaza ggwe wenna gwe ntambudde naye. Nsigadde nze Mpalabwe Muhammad. Nsaba osubscribinge gwe wenna atanaba subscribinga ku kibanja kino osobole okufuna ku ngero nga zino saako n'ebifaananyi ebirala ensonga endala ezikwata ku Buganda. Nsigadde nze Mpalabwe Muhammad. Awangaale ayise abasajja Kabaka akuume atakuumira mpeera.